nga 16 omwezi ogwokubiri mu 1977 eyali Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda owokusatu Janan Luwum lwe yattibwa era nga leero lwe giweze emyaka 44 bukyanga afa. Mu 2015 gavumenti yasalawo nti buli nga 16 ogwokubiri lumyusibwe okusobola okujjukira ebyo ebyakolebwa Ssaabalabirizi ono. Tumujjukirako nga Ssaabalabirizi eyeewaayo okwogera ebigambo ebivumirira ennyo eddembe ly'obuntu Amini lyali alinyiridde. Kati bannaddiini mu kkanisa ya Uganda beeyambisizza omukisa guno okwabula gavumenti ku ebyo bye bagamba nti tebigenda bulungi mu kiseera kino. Nga tujaguza eggwanga lyaffe lya Uganda lizeemu kaakati mu bintu ebyo abantu ne bazibwa ne batwalibwa, abantu ne battibwa, abantu ne batwalibwa mu makomera nga emmotoka ezibatwala tezirina nnamba, identified. Those ebikolo ebyo si birungi nga tujjukira olunaku luno Archbishop John Luwum Saba President nga Commanding Chief asaba abaserikale be baleke okutulugunya bonna Uganda n'okubuzaawo n'okukola ebitali birungi. Okusinziira ku bannaddiini bano ebikolwa bino singa tebimalibwawo n'olunaku lw'okujjukira Ssaabalabirizi ono luba terukyalina makulu. Oluyimba walukubibwa mayinja n'omuzeeyi Mugabe byamulwanya bizeemu mu ggwanga lino bikomawo. Eyo tugamba nti omukulu w'eggwanga n'abaserikale bakomye okuba abantu okutugunya kuba ebyo si birungi byassa Archbishop John Luwum kaakati tulaba bikomawo mu ggwanga lyaffe ng'eyo si kirungi. Wabula waliwo n'okwebuuza oba ekkanisa ekyalimu bannaddiini mu kitu kya Luwum abasobola okugamba ku gavumenti singa ebeewabye mu nkola yaayo. Buli muntu abaako ekiki ekyenjawulo kati gwe mu kuyitibwa kuno ojja kukola kino ojja kukola ndowooza Katonda nga watuyise senga tugoberera okuyitibwa okwo wajja kubaawo ettaffaali lye twongereza ku njiri ya Yesu Kristo gye yatuwa ate ne ku mulimu Janan Luwum. Buli muntu tafaana munne. Yadde ng'olunaku luno lwamyusibwa era nga luba lwakuwummula eri abakozi ba gavumenti, bannayuganda batono nnyo ddala abategeera amakulu gaalwo. Janan Luwum Amini yamutta ng'ayogedde amazima nti ye muntu eyali ategeera ebyeddiini mu East Africa wano. Naye muwulirako bagamba yali mukulembeze w'amagye akwata nago ne gavumenti. Naye nze nange simutegeera just nange namuwuliddeko ku mawulire. Nze mbadde sikimanyi public holiday yaaki. Public holiday y'okujjukira Bishop Janan Luwum wali omuwuliddeko? Nedda sinnamuwulire. Nja kulimba simanyiko era bingi nnyo. Mpulira muwulire singa muwulirako buwulizi naye simumanyiko bingi nnyo. Janan Luwum yakulembera ekkanisa ya Uganda okuva nga 1974 okutuusa nga 1977 lwe yattibwa. Mu kiseera kino obukulembeze bwe bwali butwaliramu amawanga omuli Rwanda, Burundi ssaako n'ebbuga Zaire. Joyce Nakato, NTV Akawungezi.